nga kyalulango nga bo beebibiina nga bw'aba taliiwo ekibiina kigwa bubi mubalabye gye bayise si byankiso wabula ge mazima ku luno ku national unity platform ne bwe naaba nze nkukunze n'ogiyingira ne bw'anaaba meeya yakukunze n'ogiyingira ne bw'anaabawo naye okirumira ojja kufuluma ekibiina okireke kasita onookola ensobi kibiina tetuli mu kuzimba muntu ente nannungi nsobola obutafuna kadi ya NUP nja kuyimirira n'agiina abo banakibiina ki National Unity Platform ab'e Masaka nga webegattira mu ttiimu Kunga ebigambo by'owulirawo bagezaako okusaba Honorable Mathias Mpuuga aveeyo yeetondera ekibiina olw'ebigambo bye kisazeeko ebikiweteke ng'agamba nti ekibiina ekyo Bobi Wine akifudde kya famire bamusabye aveeyo yeetonde ate mbwangu ddala zeeyo ensimbi y'omwe w'omusolo eyalidde bamugamba nti ekibiina si kiki ng'omuntu bazze batulaga nti Masaka Mpuuga asimbye amakanda era bannamasaka bamukkiririzaamu eyo ttiimu gy'olaba ey'e Masaka bagamba nti singa anaabatakoze ekintu kyakuzzaayo nsimbi yamwe wa musolo n'okwetondera eggwanga bagenda mukola ekibi kyatajja kwegomba nga buli wagenda ku mukolo tebamukkiriza kukwata kazindalo kubaako kyayogera kubanga asazewo eggwanga lye okuliryamu olukwe bamusabye singa akkiriza neyeetonda nazzaayo ensimbi y'omwe w'omusolo bajja nabo kwegayirira omukulembeze Kyagulanyi Robert Ssentamu amuddiremu ng'omuntu kuba omuntu yenna bw'asobya neyeetonda asonyiyibwa eyo ttiimu gye yatugambanga nti ye Masaka baagisalako yaabwe olwaleero ye mutadde ku nninga tunaabiwulira tutambudde ne Haji Setuba omusomi w'edduwa Haji Setuba ono abantu bayambye bakyusiriza obulamu bayitirivu ng'ayita mu kubasomera dduwa ze abaali banoonya emirimu ng'olwaleero bafuna ku dduwa za Haji Setuba tebajulirira emirimu baagifuna era bakola n'abo abaali bagala okugendako ebweru empapula zaabwe bazifuna era baatambula gwakyali awo ng'okyakaaba nti ngenda kujjawo empapula ngenda zifuna ntya weekwate Haji Setuba omusomi w'edduwa wanaakusomera ku dduwa ze togenda kusigala kyekimu essimu kw'osobola omukubira nno n'akuyamba eri 0703 31 39 25 Haji Setuba omusomi w'edduwa wabula nsabiddwa nkiikirire Greater Masaka nga mpisaawo eddoboozi lino abo abeetuuma nti be ba Masaka batusonyiwe Masaka yeffe era Uganda yeffe nga bwe mutulaba yeffe omulembe era omugigi oguddako omuntu yenna ategekera akalulu akaddako nga si mugigi guddako yeeteeketeke kuba tujja omukulembeze waffe Kyagulanyi Ssentamu abadde ajja abiyimbako mu nnyimba nti bayitirivu beetegekedde next general election not the next generation tugenda kubayisa bubi paka kuwulira bubi tetugenda kubeera nga tubaleka nga bwe baddeeyo bwe beetuuma Masaka ng'ate Masaka yeffe bwe banaafa olwo ffe tugambe tuti eno Masaka si yanzikirano nti baakolamu obwakabaka n'olw'ensonga eyo abakulembeze mu nsonyiwe komanda bansonyiwe akayiseemu ako tekabadde kange tukkiriziganya ffe ng'abavubuka n'enteekateeka y'ekibiina yonna nga bwezze bulambalamba era twetabamu mu kkunga buli wamu buli muntu ne tumukunga paka kuwulira bubi ebimu ku bituleetera okubeera mu kkunga kugattako miwendo ku bammemba abasobola okutambula naffe paka entebe mu ntebe tetulina nsonga lwaki tutuula tusigala ewaka nti wano tetukungawo owo twamalawo ng'ate balala bakunga ate ffe tuleme kkunga olwo abatugaana okkunga bo bakoleraani awo simanyi ze baŋŋaanya okulumba omuntu yenna era sirumbangako sirabikira ku mitimbagano naye enjogera ebyo ebiba bireetera omuntu okutegeera ki kyentegeeza
bw'obanga otegedde nti okukunga ng'oli mu kibiina kya pewosa mulimu abantu 3 mwetaaga okufuuka 5 nga mugenda kukunga, naffe ab'NUP twetaaga okukunga abaasigala ebweru. Waliyo bannaffe abali mu DP baagitunda, oba njogedde buli nkube mpolampola, n'abali mu bbulu nabo 5 bye byabatabula. Nze siina yadde siringi 5 mu nsawo. 5 siringi si 5 bansonyiwe. Mbadde mbasaba tukwatire wamu ng'abavubuka. Bwe tubeera wamu ng'abavubuka tusobola okuggusa ekigendererwa kye tuliko. Eno si mmandwa nti bitukwata bukwasa nti asinga okunyirira ewaka yagenda okutuulwako emmandwa y'ekika. Nedda, ekwata oli omwana oli abeera ayavula. Naffe tuli ku Kyagulanyi, oba muli kwani? Neyanzeke olutalo nga luwedde, balengule tuliyambalengule, olutalo nga luwedde tuliyambalengule, tulivimba mu Uganda empya. Mwebale nnyo NUP everywhere. Bassebo ne bannyabo wano wetuli abakulembeze baffe nyabo host meya w'ekibuga kino Florence Nabayanja, ate ne mundu bwe mutwala kuleta Masaka mukulu Kirumira n'abakulembeze baffe mwenna. Njagala okubategeeza nti wano wetuli tulinawo abantu abavudde mu bitundu ebyenjawulo. Waliwo nyabo meya, waliwo wano omukulu Salongo Tofa Seguya, sajja mukulu oyo avudde mu luka gwe Katwadde, tuli naye. Kyala Nakanjako wali awo. Waliwo omusuubuzi owa Piontent Ssabakunzi ate nga yakunga ne ttiimu ya Buddu, naye bangambye wali Julius aliwo. Kuubirako ku bantu awo naye wali nnyo. Weebale nnyo omulimu ogw'okukunga bannabuddu, naye tuli naye. Engoma eyo gye mutera okuwulira ng'evuga, omukulu oyo yateeka ku mmotoka ne bayita mu kibuga Masaka ne muwulira Buddu bwefutiza amasaza amalala gonna. Nyabo tulinawo mukulu musajja akaawa, naye ayimiridde wano. Oyo tatudde. Mukulu Sebuufu okuva e Matanga oliwa? Mukulu Sebuufu wali awo. Abo be bateeka wali ku nsalo amataala we gatandikira. Anaazannyira mu kibuga kya Kabaka anaamuwulira. Omukulu Abudu Sempo okuva e Nsangama oliwa? Oyo mukulu y'omu ku bayambi b'abakulu abatwala ettwale lya Bukoto East ery'Obuyisiraamu. Kansala Nabbowa ow'abakulu naye waali wano nnyo nnyini ddala ku kibuga Masaka. Oyo amagezi gonna gali mu oyo. Kansala Proso okuva e Buwunga naawe wuubirako ku bantu Masaka District, naye waali waggulu awo. Kansala Uzairu okuva Mukudde aliwa? Kansala Uzairu Mukudde oyo alina box ensobi abantu nga 12 box emu kasaagirwako. Mugagga Katwanga woli naawe wali nnyo. Kansala Namato okuva e Matanga ne ttiimu gye wazze nayo tubaaniriza. Abakungu okuva ekibisi muliwa? Muyimirire mukubeko mu bugalo abakungu abavudde ekibisi. Ttiimu yeeyo bonna sebo mwebale nnyo, webalire ddala. Mukulu Leonard Lule Kasirye okunga. Mukulu Lukusa ab'ebulayi baliwa? Yimirire owubireko. Webali nnyo, webali ddala, webali nnyo. Mwebale nnyo. N'abalala ngenda kwongera okuba nga mbakoonako, naye mu kiseera kino Mwami Luchams
Bangambye nti bwe tunaba tumaliriza oyinza okuteekateekayo essaala g'oba owumbawumba bwe tunaba tumaliriza. N'olwekyo giteeketeeke essaala eggalawo. Eyagguddewo yabadde yaliwo wa semina, kaakati ate gojja okuwa eggalawo. Kaakati bassebo ne bannyabo tulina eddakiika si nnyingi okuva kati. Njagala okuwa omukisa nga sinaba kuyita meeya ow'ekibuga kino ate ssaabakunzi waffe owa Greater Masaka. Nsaba mu kiseera kino Mwami Katugga jangu naawe bawulire ku ddoboozi lyo. Katugga okuva ludda wa? Sebo neyanza nnyo neyanzeege kituufu yenze Katugga Musota Zinonola gwe muwulira bakaaba. Nebaza Katonda nti sigejja sikogga sikaddiwa nsigala wende. Nsaba abasentebe b'amadivision mujje wano gabula nyendo mukungwe. Saalongo iko wapi? Batwale dakika 3 tuzikozese. Nze ssentebe wa Masaka City owakunga nga bulijjo gwe muwulira nga nze muyambi wa meya wa Masaka City era nze njera ofisi ye ne Kabuyonjo. Naye ku nsonga ya kunga wenyimirira wano ndi ku mutendera gwa Parliament. Olw'ensonga nti ebigambo ebisongovu ebijja ku lwa kunga bisibuka sayidi awo. Ke kasajja yenze. Nsebo babuzeeko. Niyanza sebo ssentebe. Manya nze Gabula Joseph nga nva mu Kitengeesa Masaka City. Basebo ne bannyabo ngenda kwogera ebigambo bitono nnyo bwe binaakayirira ansonyiwe naye ngenda kuba mwegendereza. Nyimiridde wano ng'omuvubuka ku kifaananyi ky'abavubuka aba Buganda aba Masaka ng'ebbendobendo ko n'ab'eggwanga lyonna Uganda. Wano e Buddu tubadde tumanyiddwa okufulumya abakulembeze ab'ensa ab'ennono ng'ekyo kye tutambuliramu era nga tukyenyumirizaamu. Naye wabeerawo ebitandise okusoba kitukakatako ng'abavubuka okuvaayo mu nkola enzikakkamu okubitereeza, kuba abavubuka bwe tutatereeza mbeera tewali mulala asobola gitereeza. Bassebo ne bannyabo abavubuka baawana e Buddu ne Uganda yonna tussa mu kabaka waffe ekitiibwa era ekyo kitukakatako era twagala kabaka waffe, twagala eggwanga lyaffe Buganda naye era mu ngeri y'emu n'ensi yaffe Uganda nayo tugyagala. Tukubiriza abakulembeze baffe mu mitendera yonna gye muli muleme okukozesa eggwanga lyaffe, muleme okukozesa institution ya Buganda ng'ekitala. Bwe wabeerawo ebisobye muddukire eno mugambe nti ate tuli baana ba Ndaya Nakalama. Wacha nawewe Ndaya Nakalama ng'olina kola bitereevu, ng'olina kola bitereevu. Abavubuka bajja wano. There is a group of people who went out to say that they represent us, but today it has been very clear. All the leadership headed by myself as the political head of Masaka City, I hold an NUP card because I stood on that ticket and I represent my party in the region and in the city. So our voice is that we are under the leadership of Honorable Kyagulanyi Ssentamu as the president of the NUP party, and he gives us direction. So whatever is a decision of the party, we are bound to follow. There is a group which does not represent us, so it is a misrepresentation of the leadership of Masaka City. We have come out boldly to speak out and to inform our voice has been heard.
No, kisayiningiddwa abakulembeze okuva mu Greater Masaka yonna. Era bakyagenda mu maaso n'okuteekako emikono. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mukube engalo za Speaker Kimuli. Abakulembeze bonna abali wano nabagambye waliwo ba impersonator abeetuuma naye bwe twade tutandika Speaker wa Masaka Mwami Achilles yatwanjulidde abakulembeze abali wano. Waliwo abakozesa eddoboozi lyabwe ne bagamba nti be bakiikiridde abakulembeze bonna mu Greater Masaka nti abakulembeze balina kye bagamba ekiri contrary. Kaakati eddoboozi ly'abakulembeze bonna abali mu Greater Masaka aba NUP bagamba nti ffe tukyali aligned ku bukulembeze bw'ekibiina kya National Unity Platform ekikulemberwa His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu gwe mumanyi nga Bobi Wine. Omukisa gwokka ogukyaliwo guli agu. Buli ayogera akyagamba nti Kyagulanyi ye pulezidenti waffe. Naye kabatande baawukane ku eryo eddoboozi boogere ebiri contrary bajja kulaba ekifa mu bannabuddu. Mukategeddeako? Mpulira buli omu akyayogera nti Kyagulanyi ani? Sinnawulirako ali contrary. Naye kabatande oli agambe nti Kyagulanyi si ye pulezidenti. Tulwawo okufuna emikisa okufuna omuntu eyenkana Kyagulanyi nga tumulina mu ngalo bwe tuti nga yerekereza ebibye ng'akyagenda mu maaso tukulembera tuwambe eggwanga lino tulitereze ate omuntu atandika okujja akyusekyuse. Njagala kubakakasa awe mba muteeka eriiso. Naye oli bw'aba akyayogera nti ono ye pulezidenti wange bwe wabaawo ensonga ekibiina kisobola ozigonjoola. Mwebale nnyo, mwebalire ddala mu kaseera kano. Mukkirize mbawe maama Bukoto Midwest mu Lwengo atuweeyo ka energizer. Bw'akamaliriza tugende mu maaso. Twagambe tumalawo wano essaawa etya, tetwagala kusussaako. Njagala twanirize bannamawulire bonna abali wano kubanga Kyagulanyi yatugamba nti mu mulembe gwa Kyagulanyi teri kyakulwanyisa kisinga maanyi okusinga kamera, okusinga essimu yo erina kamera. Kati buli tulaba abalina kamera mwenna balayi mbakubireko mu bugalo bannamawulire bano. Kyetubasaba ebigambo bituuke bulungi nga byogeddwa. Mwebale nnyo. Katufune Honorable Asimati Nabalamba atukangemuko tufunemu ku maanyi tugende mu maaso. Hello. Banange eddoboozi lyafuddemu naye nze ndi wansasage nga bulijjo. Njagala tukikube, tukyanjale, tukikabale, tukimale leero. Kale ffenna tuyimirire. Tuyimirire bannange, tuyimirire. Leero luno lutalo aye mama. Sibawulira leero luno lutalo aye mama. Masakeno ya Bobi aye mama. Leero luno Masaka ebe waffe. Leero luno Lwengo aye Bobi. Hello. Banange omutima gumenyese naye nga kyemmanyi eminywanyi namwe gibamenyese. Abantu buli wetunula muyongobedde byemusuubira nga byawukana ku bye mulaba. Abalala kale babyetama banyigirizibwa ne babulako gye balopa. Negye wandibadde olopera kibeera kizibu okufunayo obwenkanya. Kugamba nti tosigala wansi ezibwe kusuula situkawo mangu tutambule. Ositeri tambi lugendo luwanvu situka tugende mu maaso. Situka tutambule embeera yemalamu amaanyi naye tokota. Embeera yemalamu amaanyi naye topowa tuge. Entebe mu
Kyagulanyi naki teba mpowa temuva ku mulamwa tukumire ku bigendererwa. People power. Our power. Teri lutalo luguka nga teruli mbakyala. Ate abakyala ensonga bazikwata mangu. Kakati singa ogamba nze nyimbe oyinza okuwulira ekizibu. Oba n'ogamba onalaba kirumira nti yimba oyinza okwekanga nga bikoze eki. Kakati mukkirize eddakiika eno ngenda kubakwasa sipiika wa Masaka City Honorable Mawanda Archeries agenda kututwala mu katundu akaddako. Naye ekiwandiiko ky'abannabuddu abakulembeze bonna mukiwulidde. Ekyokubiri ffenna tuli wano kubanga tuli bannaki bannabuddu. Nze ndi munnalwengo Kirumira w'ekyotera Sentamu w'Erwengo Asimati w'Erwengo Namayanja wa Masaka City Nannungi wa Masaka City Sabina wa Masaka City n'abalala bonna bannabuddu. Naye banaye mwekwireko mbuga lume bali kujja bangi bwe buti. Musooke muwanikeko kikonde tulabe. Muwanike ku kikonde. Muwanike ku kikonde. Muwanike ku kikonde. People power. Our power. Some honorable Archeries tutwale maaso. NUP. Everywhere. Everywhere. NUP. Kakati obedda mubadde muwuliriza abakulu bano naye nga ate omulembe guno ogwa Kyagulanyi waliwo abavubuka envuumuulo era benjagala nga bakulembeddwamu omukulembeze w'abavubuka Kimera Peter basembere wano nabo batuuse obubaka bwabwe. Buli omukulembeze w'abavubuka nsaba ojje wano emabega wa Kimera ne banne. Nsaba Kimera tusooke abakulembeze b'abavubuka then abaana abavubuka bafa bali mu vlog bamabiri mabega waabwe babavugirize. Musembere wano mwenna bajja kujjawo mu buli ngeri babeera awo mwenyige musembere wano. Aha, abakulembeze abalala abali wano buli omu ajja kuweebwayo akakisa okusazaayo ekigambo kimu bibiri ate tubenga tuwumbawumba. Mwebale nnyo. Katuwulire Kimera Peter omukulembeze w'abavubuka ne ku lw'abavubuka banna abalala. Olutalo nga luwedde tuliyambale ngule olutalo nga luwedde limba mu Uganda empya. Ebigambo bino n'oluyimba olwo tubyogera n'ennyiike. Bannamasaka batusiize ekifaananyi ekitali kirungi. Kye tuli si kye batufuula. Ekyokubanga tubeera ku mitimbagano nga tetujjaayo mize mibi kuba abakulembeze baagitugaana, tekitegeeza nti tetulaba kiki kigenda mu maaso. Bangi beetuumye nti batumanyi. Era Kimera siri omu ku abo abafunye ebitaano n'ebindi nabo. People power. Our power. People power. Our power. NUP. Everywhere. Everywhere. NUP. Kunga Masaka kunga. Kunga Meya kunga. Kunga Honorable Kutesa kunga. Kunga Gweta Masaka kunga. Kunga. Batugaana okulengeza abakulembeze. N'olw'ensonga eyo sandyagadde kulumba bulambalamba. Singa omwana ewaka abeera azannya akapiira mu luggya n'asamba entamu y'emmere tebamuleka kyekimu. Bannaye mu nsonyiwe ku binaaba biyiseemu. Batukuza n'empisa ewaka ne batuyigiriza nti akapiira bw'oba okazannya weeyongerayo eri ewasemba. Bw'osembera eno ewali emmere bw'ogikoona n'abakulu tebagenda kulya emmere waliwo eyagikoonye.
twandibadde tetuli wano olwaleero ffe ng'abavubuka era eddoboozi lino siri abakulembeze b'abavubuka bakimanya kabonera bokka wabula nsabiddwa nkiikirire Greater Masaka nga mpisaawo eddoboozi lino abo abeetuuma nti be ba Masaka batusonyiwe. Masaka yeffe era Uganda yeffe. Nga bwe mutulaba yeffe omulembe era omugigi ogukakibuka naddala nga tufuna obukulembeze obujja mu ggwanga lino okutambulira awamu n'obukulembeze bwa National Platform nga tuli wansi waabwo nga tugoberera ebisaliddwawo ekibiina era nga bitutambulirako. Tusaba tukuume empisa nga bannabuddu bwe tumanyiddwa. Tusaba tugende mu maaso n'ekyokulabirako ekirungi. Bannabuddu bonna bakyakkiriza nti omwana waabwe omu eyavaayo Katonda n'amuteekako amafuta nga Robert Kyagulanyi Ssentamu akyatukulembedde bulungi era tumulinamu essuubi ddene nti agenda kututuusa entebe mu ntebe. N'olwekyo nga tumaliriza twagala okusaba bannabuddu ffenna okuva mu disitulikiti omwenda ne Masaka City tewali agenda kutwawulamu. Tugenda kutambulira wamu, tugenda kuwuliziganya bulungi, tukubiriza abantu bonna abaagala okwegatta ku National Platform kyekibiina kyokka ekiyimiddeko okulwa bannayuganda. N'olwekyo munije mutwegatteko tulabe nga tufuna enkyukakyuka ez'omuggulu mu ggwanga lyaffe. Ku lwa Katonda n'ensi yaffe, Ssaabasajja Kabaka awangaale. Muleme okukozesa institution ya Buganda ng'ekitala. Bwe wabeerawo ebisobye muddukire eno mugambe nti ate tuli baana ba Ndaya Nakalama. Wacha na wewe Ndaya Nakalama ng'olina kola bitereevu. Ng'olina kola bitereevu. Abavubuka bajja wano abaagala okwegatta ku National Platform kyekibiina kyokka ekiyimiddeko okulwa bannayuganda. Ebyo nno ebigambo bya bannamasaka. Omukulu yali agamba nti ye Masaka yagimaliriza era yali yalifuula ttwale lye. Bamwegaanye mu lujjudde. Bagamba nti abasibako matugambuzi kubaliisango bakkiriza nti bo bakkiririza mu mukulembeze waabwe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bwe wabeerawo ebisobye muddukire eno mugambe nti ate tuli baana ba Ndaya Nakalama. Wacha na wewe Ndaya Nakalama ng'olina kola bitereevu.